bangambye onywa kafuta. Akukonka kuba n'oyo yakakuba n'oli akakuba. Lwaki wetakula? Ensekere tuli bubi. Obuweereza bwaffe buli mu community okuzza abantu eri Katonda. Kyovanze bampita musumba wa ghetto. Mbuweereza bananga abokongodo nga mbabuulira ekigambo kya Katonda. Bayibuli tugamba nti n'omuti bwe bagutema guyina essuubi nti gugenda kudda mu guloke. Mbadde nsaba mpeyo verse emu. Esooka eri Proverb chapter 3 verse 5. It's trusty in God. Yatuwa amaanyi agalinnya ku misota, ku njaba ne ku bintu byonna byonna eby'amaanyi. Tekisoboka era tekiriba. Tetusobola kuswazibwa. Tetusobola kukakkanyizibwa. Era tetusobola kuwulira nti tuyibiddwa okuyirirwa. Ebya Mukama tebiswaza era ebya Mukama tebiri muloosi. Ye yatusuubiza era ffe tuyimiriramu ebyo yatusuubiza okunywereza ddala enkolagana ye naffe era n'enkolagana yaffe naye. Si mwana wa muntu okulimba, talya mandaazi era tasumagira, talina lunaku lwe yeebaka. Mu Matthew 7:7 ye kennyini yatukuutira nti bwe tulikonkona tuligulirwa, bwe tuli munoonya tulimufuna. Era bw'atyo bw'ali tunyweza okutambula olugendo lwaffe naye paka bwe tulimaliriza nga tuwangudde. Omuganda wange ku Metani Club Live kwe tuli oba ku MR Live kwe tuli nga tuyita ku channel eno nkiddamu era siriko wa kukyatula. Tuli bunaamawanga, tulirisa abayala, tulizimbira abasula ebweru amayumba, tuliyambaza abayita obute engoye, naye era waggulu wa byonna tuli muweesa ekitiibwa oyo yatutonda. Labongo Charity Foundation lwaliro we tuli, Mukama yatuwa ekifo kino olw'ekigendererwa era nnonofu omulimu gwaffe n'okuyaayana kwaffe kwekwo bulijjo okunoonya ekigendererwa lwaki yakituwa. Bulijjo okunoonya kwegamba ekyo ekiri munda mu ekyo. Nze kyendowooza ekimu ku kyo lwaki yakituwa kwe kuŋŋanyiza mu bannaffe ababonaabona, okubasitula nga balumwa, okubeerawo nabo, abo abawulira nti bali lonely, abo abawulira nti emitima gyabwe gizitoya ekitenkanika, okuyimirira nabo. Buli lwakuna nga tuyita mu bakama baffe, bakadde baffe emyoyo okuva mu Katalaso Ministries, twasalawo olunaku luno olwokuna lumu mwezi, twali tusazeewo ennaku 2 naye ne tulaba nga 2 mwezi kijja kuba expensive nnyo. Ne tugamba kasooke tukole olunaku lumu mu mwezi olwokuna. Buli lwakuna tutekewo olunaku lwaffe olw'okuŋŋaana, tufumbeko n'abantu baffe, tulyeko nabo, naye era waggulu wa byonna olunaku olwo tulunyweze, tulubuliriremu enjiri, ekigambo kya Katonda kinnyikire, bannaffe abatagala myoyo babudeebudibwe, era nno ne Bayibuli zisomwe. Ffe abatazitegeera batuyambeko okuzitegeera, naye bye bitubuzaabuza tubiteekeko essira olwo tubitegeera ekitenkanika. Nze nzikiriza nti Mukama olunaku yalutegeka era yalutegese. Nzikiriza nti yazze atugatta ku mikwano emirungi egitenkanika, era nzikiriza nti oyo yeka yatusitula era yazze atusitula. Ffe abaali abanyoomebwa, abayitwanga obusajja obuvubuka, yatufudde ab'enjawulo era yatutadde ne mu kifo kino leero okwogerako gye muli baana ba Katonda abali eyo. Yatuwonya enkukunyi ezatuumiranga ku nguudo, okusulanga mu biveera, era yazze atugatta ku mikwano emirungi nga ggwe mwana Katonda ali atugoberera. Nze nkimanyi w'amaanyi nnyo ekitenkanika era ebintu bye tebisala.
tukomyewo gy'oli mwana wa Katonda okwongera okulaga omukwano guno nga tuyita ku channel eno okwongera okulaga nti nedda omukwano gukira obukyayi era wali omukwano n'ebisenge ebinene ng'ebyo ebisenge bya Jericho birimenyeka. Biseera ebisinga obulumi buba bungi nnyo ku mmeeza zaffe naye omukwano we guba n'obulumi buwona. Ekyo nze nkirabako. Ssente, amatibiruna g'ensi, amamotoka n'amayumba byonna bya nsi eno naye omukwano gwe tugenda nagwo gwokka eri oyo ddunda eyatutonda gwe omukwano gwe tuddayo nagwo gwokka ewaka. Wabula ekyenjawulo ekiri ku mukwano nti gukola ebijjukizo olwo nno tuba tugenze nagwo ewa kitaffe n'ate ne ku nsi kuno gulekako ebijjukizo nti bwe yalingawo yanaaza ku bigere abaali baddugala ebigere, bwe yalingawo yasitula abaali batasobola kutambula, bwe yalingawo yawa essuubi ensi bwe yali yasuula. Ekyo kaki ekikola amakulu. Weewaawo ndi ne bakadde bange emyemyoyo nze no nabagamba nti nalina ebibuuzo bingi nnyo ebitaaliko ansa ku mutima gwange eri Bible. Naye bwe nafuna famire eno ansa ngenda nzirabako era ebibuuzo bigenda biddibwamu. Olugendo lwange nabo sinalufunamu kusala wadde n'akamu naye ayananga ekifo kino kijjuza omwoyo bwe nabafuna gwajjula era olumu ntambula bwe ngumansa nako ku kyalo gye mpita. Weewaawo nkwaniriza nyonyako. Kale sebo. Amanya go bakuyita? Amanya gange bampita Saint Kizairwe Favor Annette. Nviira mu Katalaso Ministries. Katalaso Ministries. Gwe mukama wange era gwe mukadde wange mu byenzikiriza. Mukama ye bali kusobozesa. Amina sebo. Abantu bano njagala tuddemu tubajjukize nsaba tuddemu tubajjukize. Kigendererwa ki ekiba ku Lwokuna wano na twasinkana tutya na kiki tulowooza olwokuna luno kye lusobola okuba eri ensi yaffe ey'enkya n'eyakaakati. Amanya gange mumaze okugawulira nsooka okwanjula wagyenva essaawa zino mu kifo kino mwe tuli muzeeyi waffe mukadde waffe amanyi nti tuli mu kifo kino era abatumidde nnyo era abaagala nnyo. Tumuyita muzeeyi. He's called Apostle Joseph Above. Above linkolera nnyo. Amina sebo. So akimanyi nti tuli mu kifo kino tuviira mu Katalaso Ministries tusangibwa Makindye Luwafu around Kasawe ka Meesi awo we tuli awo we tusangibwa we tuweereza era Katalaso nga bwe nyiziramu okubanyonyola nti Katalaso kigambo kya Luyonaani ekitegeeza okutabaganya mu Luganda ate mu Luzungu kitegeeza reconciliation. So obuweereza bwaffe buno buli under reconciliation. Amina, okutabaganya. So Katalaso is a Greek word meaning reconciliation as stated in 2 Corinthians 5:18. Now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Obuweereza bwaffe wevuba mu kiwandiikibwa ekyo ekiri mu 2 Corinthians 5:18. 7 Corinthians Yes. 5:18. Yes. Yeah. So obuweereza bwaffe webukola ki webuva. Ate as Katalaso Ministries we have a vision to reconcile, equip and mature the church to the perfect stature of Christ. Nandibadde n'omuvunuzi mu Luganda naye sisobodde. Tofaayo abantu bano. Amina. Nabo balutegeera oluzungu. Amina. Ate tuyina mission yaffe. It is to consume the world with the light of truth to the obedience of Christ. Amina. Kwe kugamba nti obuweereza bwaffe buli mu community
okuzza abantu eri Katonda. Totumiddwa mu community si kugamba nti tuweereza kigambo kyokka n'okukola buli kimu ekisobola okwetaagisibwa nga abaana ba Katonda n'okulaba nga tu extending love to other people. Baleme okubeera nga abalekebwawo, baleme abaasuulibwawo, baleme okuwulira nti lw'okuba Bayibuli tugamba nti n'omuti bwe bagutema guyina essuubi nti gugenda kudda mu guloke. Amiina. Naye ffe abaana ba Katonda otemebwawo n'otaddamu n'okubeera n'essuubi nti Katonda wange ayantonda waali mulamu asobola okuddamu n'akola ki n'ansitula. Obwo bwe buweereza bwaffe okuzzaamu amaanyi nti tusobola okuddamu ne tuloka n'obwoba nga ofaanana otya. So kyobola batuli wano era twebaza Katonda ayakutusisinkanya okusobola okulaba nga tutuuka ku bantu bangi in our community. Amen. Webaza Katonda eyatutusisinkanya. Ate nze nno nebaza Katonda yabansisinkanya kubanga ensi y'emyoyo eno gye tulimu ffe mu nsi y'okwagala ebiseera ebisinga emibiri gyaffe tetugikonsidalinga nnyo, tukonsidalinga myoyo. Emyoyo gino ffe gye tutambuliramu gyali gyaddula. Kiri kyogambye okuggwamu amaanyi jajjula okuba limited ennyo nti embeera bweyitirira egimu girowooza kwetta, egimu girowooza ttamiiro. Naye okuva bwe twatandika okutambulako ffenna ndabye nga bannyinaze bamaama bange abaana baffe wano balina amaanyi agatenkanika batya nti kakati waliwo lwengenda okubakyalira ne baŋŋamba nti naye anko tuddamu ddi okusisinkana ku Lwokuna badde mbatubulire ku kigambo. Sekyo nno kyandaga nti Katonda okuba nsisinkanya yali addamu ssaala zange. Ekyo nno kyandaga nti ye bwe yayita mu Yeremiya emunnya n'agamba nti yatumanya ddala yamanya olugero lwaffe nti bwe tuliba tulutambula one day tujja sisinkana abantu abalungi nga mmwe. Nebaza Mukama olw'ekyo, nebaza Mukama olw'ekisa ky'azzaatuwa weewaawo. Amiina. So Olwokuna luno tuluyinamu omulundi gumu mu mwezi. Olwokuna luno tulutongoza leero as Katalaso and as Shakaina 2 missions. So we are tuluteekawo ku lw'ekigendererwa. Kati mami, mbadde nsaba tunnyonnyole abantu ekigambo Shakaina. Kitegeeza kuba bannaffe bangi bayinza ogamba Shakaina kitegeeza ki? Mbadde nsaba tubannyonnyole. So Shakaina, it is a small church in a big church. Like abantu bamanyi home cells. Naye ewaffe as Katalaso Ministries tuziyita connect groups. So connect groups zaffe eyaffe bagiyita Shakaina. Shakaina kitegeeza glory. Glory. Yes, kitegeeza glory. So we want to show the glory of God, to the community, to extend the glory of God to the community, not only in the church, not only to ourselves, but to extend the glory of God to the community. So that is our mission as Shakaina. That's why we are calling ourselves as Shakaina Missions. Yeah. Kakati bannaffe bangi nnyo batugoberera ne bagamba nti anko enjiri etuwoomedde nnyo, anko ekisa ekyo ky'olaze, ekisa ekyo Katonda kyalaze abantu ng'ayitamu gwe kitukoledde nnyo. Naye twandyagadde okumanya Katalaso ddala biki ebigikwatako. Bwe mba n'abaana balina puroguramu y'abaana yonna, nze omukadde, omuvubuka, puroguramu za kyaki ezo ziri zitya? Puroguramu za kyaki tuyina puroguramu nyingi ezisobola okufevaringa buli muntu yenna. Abaana abato tuyina Sunday school yaabwe, tuyina abasomesa abalungi abatendekebwa. Eri teri mwana ajja mu Sunday school n'ayagala okuddamu okusigala ewaka Sunday. We have that testimony. So abaana abavuka teens, tuyina programs aba teens nyingi, abakyala, abaami, abakulu, tuyina ebyokukola bingi. Tuyina departments
as Katalaso Ministries omuntu zasobola okukola kigwe n'obwojjanga oli muyimbi tuyina program esaawa zino ey'abayimbi our father is trying to promote abayimbi balema okuba nga badduka nga bakinoonye walala ate ne mu kanisa ya Katonda nga kikoze eki mwekiri. Tubadde mu mbeera eyajjula okusekererwa ffe nga church nti abayimbi ba church era nze ebiseera ebisinga bwe mba ku TV nga ndaba celebrities ab'enjawulo abayise mu nnyimba okuweereza eggwanga lyabwe ndaba nga oli agamba nze nali nnyimba mu church n'enzirukayo ekintu ekyo nno abantu babadde bakikozesa ng'obujulizi naye ate ku sayidi yange nga nze nkiraba ng'obunafu omuntu eyali ayimba mu church lwaki addukayo natandika okuyimba ennyimba z'ensi ffe nga church kyetulina ddala ng'egisobola kukumakuma mu bantu abo n'agamba nti nze nnyimbidde Mukama okuva nga nakatandika okuyimba nakati nkyayimba so kino kibaye kintawaanya nnyo naye wero taata waffe papa waffe mu Katonda bw'aba atendowooza naye yakiraba ekitiibwa kya Mukama. Era tumaze kati eno wiiki ya okubiri nga atongozezza abayimbi gospel musicians so chicha trying okulaba nti abaana tebaddamu okudduka mu kanisa okugenda ate okuyimbira ewalala ate nga ne mu kanisa obwakabaka bwa Katonda bukola ki bubeetaaga. Baganda bange olwayo n'olunaku lwa muwendo nyimiridde ne baganda bange abamono Emma ono Apostle Fik Pastor obuweererezaawa mbuweereza banange ab'okongodo nga mbabuulira ekigambo kya Katonda. Weewaawo ekyekizana ku street okwo kuliko abantu bamanyi ekigambo kya Katonda kyova nze bampita musumba wa ghetto. Apostle Fik omusajja mulokole ni musomi wa Bible. Mbadde nsaba mpeyo verse emu esooka eri Proverbs chapter 3 verse 5. It says, trust in God with all your heart and not lean on your own understanding. Another answer, Psalms 91 verse 14. It says, because he loves me, says the Lord, I'll rescue him, I'll protect him, for he's acknowledged my name. Kulugudeyo waliyo obugezi. Sajja yimba akayimba Pastor Bugembe. Njagala ennyimba za Pastor Bugembe kubanga nze naziwuliza nnyo nga ndi ku kkubo. Yagamba nti akaanako tekamanyi maathi. Genda ku luguudo waliyo obwana obugezi kajjeeyo kaweerere kamukokinge. Tekamanyi luzungu ku luguudo waliyo obwana obumanyi oluzungu. Gwe muganda wange Apostle Fik amprovinze nnyo. Allah Mukama akuwa omukisa. Amen. Kakati enjiri ogibuulira otya? Kati longola baleke tubeerawo olweggulo ne mbakunganya bakyali bange ne tutandika oyimba ne tusinza kati awo ne mbabuulira ekigambo ne mbasomera devasi emu kati olumaliriza buli omu n'asaba kyagala neyebaza Mukama kyagala abawa obujulizi ne babuwaayo maana ne tusaba ne twebaka. Lwaki bwetakola? Ensekere tuli bubi. Ensekere ate nobeera nga olwawo okunaaba omubiri gutandika okusiiwa buli ekoliri bali kusiiwa olwawo okunaaba ku kkubo anti mwana ku kkubo era nonaaba omanya omala budde kasalawo butanaabira ddala naaba tunaaba naye kati era tunaaba naye bugendoozi bajjukira tubeera nga tuwenja tulonda ebicupa mwala era oba ogenda agoba n'ekyokunaaba kyo kirunaaba. Weewaawo mwebale kunkyalirako wano leero mwebale tukyalirako wano leero bali kusiima naffe tuli basanyufu ku lwekyo. Emma nadde manyi wanimbye eggulu wana kusisinkanya ngenda okuzowa b'omupiira nongamba nkonjija webale butanimba nze siri mulimbi ebyaddala. Owulira otya? Mpulira bulungi. Owulira bulungi. Mukama omumanyi? Simumanyi. Kiki osinga okumanya ku Mukama? Anti kati ankolera nnyo ebirungi. Ebirungi nga kino kikyakoledde? Kale kubanga ono omuka gunene gwensa sigugulirira sigukolerera kyemu ekyenjagala ennyo kuye. Yesu omumanyi? Kiki omanyi ku Yesu? Kimanyi ku Yesu tuyalufiira ku musalaba ebibi byaffe yabigula na musaayi. Waawo mukwano gwange sokojje ko gundi nakamonde kawonye dda kakati abantu beyanjulire. Nze amanya gange nze kwagala Fabian. Kwagala kitegeeza ki?
kwagala nawe nagamba nti love gwe mubudibuzi gwe mukuŋŋaanya gwe munyizi wa biwundu gwe ate nyinyala Fabian baŋŋambye onywa kafuta akoko nkakuba n'oyo yakakuba n'oli akakuba nona akakuba n'oyo akakuba n'oli akakuba mwenna akafuta mukanywa ono yatakakuba bwamatakanywa oyo iri wa Olis bwamanywa Olis Ameira lupagena sigara kakola. tubwama tokoje kakati jawo bwama twogere mutofaayo kakati Olisi sakoje lubwama tonywa onywaki na soda wakimuwaliriza omusajja Akakola. agaye enkola at Rabong Charity Foundation as I've been telling you each and every day, though in Uganda we wanted this foundation, I want this foundation to be on the foundation of the church, but as you know I cannot do that alone. I had a lot of questions about God and everything spiritually. Since I met people like Mr. Ivan, I got a lot of answers, and now I see where we are going. Dan, first come. One day I sent Dan to the church. We were looking for the church where we can go for prayers, and I sent Dan there with his brothers and sisters. When Dan came back, he got a Bible and he started to ask me questions. When he started asking me questions about his name, telling me the story of the Daniel, asking me for the help where he could not understand during the teachings, at that moment I knew that we have got the right place. That was a great sign that we have got finally a home where we can at least stand in times of storm and darkness. Dan, Wanjangu. Chichi chewayiga for the first time when you went to the church, Katalaso Ministries, chichi chewayiga? Katalaso. Bwe natuukayo omulundi ogwasooka nayiga nga batubuulira nti no nti Mukama ife abantu yatuwa amaanyi agalinnya ku misota ku njaba ne ku bintu byonna eby'amaanyi nti Mukama yatuwa amaanyi okubirinnyako olw'ensonga nti ffe tuli bantu. Wow. Yeah. So when Dan came back, Dan told me that when he went for the first time at that church, Katalaso Ministries, he learned that we people, we are very strong. God gave us strong spirits and God gave us the power, that strong power to step on snakes and so on. Nothing can shake us with God because we are so special, and that's how he created us. Mr. Ivan, what can you use this opportunity to call upon all the youth out there, those people who think that they are not important in the church, those people who think that for them God's things are less concerned to them, those people who think that for them they are so useless in their societies? Can you call upon them at least to join us, and can you please encourage them to not give up on themselves in your voice? Okay, thank you so much. This is another wonderful opportunity, and I really love, and I emphasize it, that the community outside there, the youth, the young and old, there is life. There is a family. Yes, there is hope for more and more. There are things ahead, and as Katalaso Ministries or Katalaso family, yes, entirely we are a family, and there I really urge you. We are located at Luafu Road, in Mess, around the pitch, and every Sunday we gather there. We have a fellowship, a service from 10 a.m.
to 3 p.m. Then every Tuesday we have a fellowship that starts from 5 p.m. To 9 p.m. Okay. Yes, so those are the days that we always come together. Okay. Yes, and today as a Thursday, this is where we come and gather as some people say cells. As for us as Shakainas, we are here. So with his testimony, it's a good example. He has really testified something really good, and many, not only him, would really love to have this opportunity to testify. Okay. Yes. What I can say to you, my dear viewer, is one thing: we don't have loss in God's things. We don't have loss in God's business. We don't have loss in that. Please follow those numbers down there. Contact the church. We have a lot of good people who will teach you the Bible, who will understand you, who will help you. Don't die in pain. Don't die with a lot of questions spiritually. Please try Katalaso. I will find all the answers concerning your spiritual world. Thank you for following, watching. David was on camera. Yeah, whatever mistake you see. Omusajja omugambe ekigamba akwata gy'ebifaananyi ebitaliko maloboozi. Onayi cameraman. Cameraman beera steady. Beera steady kuba tuyinza ofuna akalimo batuyise ku mukolo ffe tugenda okukwata birthday. Tebibaako maloboozi. Bongo Charity Foundation kati n'ogikwata nga tekuli maloboozi. Tubeera tulabisiddwa nnyo twate tugenda nafuna mirimu